ebyobufuzi balina okuyita abayimbi ekintu ky'okuyimba kiberi katonda tekisobola na kulwanyisibwa muntu buntu kiri kirala yes kiri kirala so abo bapromota mubagale nga bapromota temubagalira mu gundi y'abayimbi message kijowa Abitex kuba yavayo n'atekayo n'ebipapula nti omusajja yamuwabidde amubanja balina okwerega mpaka nga tebyetaaga mawulire badde eri amusasule gye bali byamusasulira mawulire bwe yali amusasula yajja kuwa n'atutegeeza tugamba nsasula gundi lwaki atajja mawulire tumukolere ki kati kyolina omanya kiri kimu basudde nnyo abayimbi balwana okulaba ng'omuyimbi adde emabega that is the problem oba eyo issue y'okuba nga tutryinga okulaba nga ffe tulwana twogere ku kintu kino bapromota bazizza mabega bayimbi promota ategeka muyimbi era kati promota bajjo njagala mwebazaako nti omu kubakoze bwekyabeera mu kutegeka bintu bino kimista budget kimanyi okuva ate ne kibaako oluusi nekimanyi kati ng'okutegeka kirevajje ekyo kyebayita okwongera ku industry n'okwata omuyimbi abadde yava ku maaso g'abantu nga bennyini ensi yamukwata nemuteeka gye mutadde n'omugjayo n'omukomyawo mu maaso gaki g'abantu ekyo tukiwa ekitiibwa era nze kati si nti obakyali wange naye ebyo tubiwa ekitiibwa era kati ogundi amanyi nti mu mutima gwange bajjo ayinamu ekitundu ekya respect okitegeera era bajjo y'omu abo Abitex baleke bajjo y'omu kubayambyeko kuba bajjo ayina abayimbi bayambyeko n'amanigingamu ne bavaayo ne babaako bakola ki munda eyo kati gamba big up on him kati ye just nga bajjo kyakabi naye bapromota tubaagala okuvayo Nigeria wetuuse si bayimbi bokka be betuusizaawo bapromota bano baplayinga kinene nnyo okuva bano bagende batunde music waffe Rwanda mu nsi ezituliraanye ebintu ebyo nabo babikole kubanga ssente baba bagenda zifuna bw'oba n'ogenderwa n'ogandeta muyimbi gundi ne gundi bab'enwanda baba bafunamu ate bannayuganda bakabi nnyo okusinga baba bagenda kuba oba otunda tuba tweyongera mu maaso mu bufunze Abitex ave ku alien Abitex byakoze abikoze tumuwe ekitiibwa naye anyamba ave ku bayimbi ate ave ku bayimbi bapukaming gwe mulamwa gw'enkya emiti emito era bapukaming batuyambye nnyo okendeza amanyi gabeeta the big three bapukaming batuyambye nnyo kubanga ba big three kituufu webali naye they have never helped the industry yebayambye gwera ba Bobi Wine wali industry yemukoze eki Chameleone wali industry yekoze eki Bebe Cool wali industry yekoze eki gwenjagala nga nti Bebe Cool yali ayimbyeko oluyimba olutwala Uganda ku platform nga takyayitaga kubeera Uganda kyovula tuwa bakenze ekitiibwa nti gwe mukyemuyita obutamanya bwabwe oba amaanyi ge balina we batutuusa nga omuntu mu Uganda asobola okuba nga amanyi kenzo nga tamanyi the big three mu music so kati mu mbeera eno bino ebintu byagenze mu ngeri ya muntu yatasobola kutegeera okujjako abitegeera yajja obikola ki obitegeera naye tabitegeera tajja bikola ki olwedde tuli mu kulwana kulaba nga omuvubuka akonkalinga omuvubuka abeerawo omuvubuka okuva edda ofiisi abasajja baziremeddemu nga ate tebalina kye bakola kye bayita okuba nga Pearl of Africa Uganda eri mabega edda mabega tedda mu maaso kubanga bakubuuza gwatambuddeko naddala nti Uganda eri mu maaso ba mabega togenda tuwa ansa ntuufu era ansa gyogenda tuwa ejja tugamba Uganda eri mabega ate mu mabegamu nnyo okitegeera kubanga ebizimbe weebiri tetuganye enguudo bwe ziri bali muzikola naye abantu tebali civilized abantu tebali omuntu ekimugana kujja wano n'akuba munne kwamba abantu tebalina kumanya omuntu ekimugana kujja wano n'akunafuya nkugambye ebyo ebizimbe obiraba bingi abamu babizimbye babbye bannaabwe abamu babizimbye kwamba ebyo bye biri mu ggwanga obuuza omuntu formula gyafunemu ssente nga tagimanyi ngera tagiina ayigirize banne ng'egyafuna ssente kwegamba tulina confusion eri mu ggwanga nti omuntu avande nayogera ku kintu kyatategeera kyatamanyi kiwanga banosanga nga pastor kola kambuuzeemu Shakira oza waawe bayinza bayitaga otereeza right now naddala for mwenna abayimbi okugenda mu maaso as a fraternity mu federation yonga committee I think they should train people on what they are supposed to do rather than giving them a position because we bali nenyimba or because we basoka music or because we bali yimbye for so long they should train people on what to do so they know how to respond to different opinions from different musicians or different artists because buli muntu alina endowooza ye olajja kwogera kintu kikunyiiza when I mu meeting the late Cattle woman was there and then omukyala naye mukana agamba there was a guy yazo but otubuulira copyright kyekiki ng'ayogera mu luzungu kati omukyala omuba yali ani one of the band women naye mukana gaffe tetubitegeera batubuulire mu Luganda naku zino just imba na muntu
What went wrong? Kati abantu ngaffe omuntu ajja okwagala naye nga alina doubt talowooza nti akwagala yekka kati aba azze naye nga ali two sided okitegeera so aba agenda kumalako emirembe kati ekyo bwe nakiyiga nange nendekera awo oteekayo 100%. Kati oteekayo on a scale of 100 oteekayo nga mmeka? Like 5. Katono nnyo. No, because you know the problem with these men aba agamba tosobola bashakirwa nga nzenze kabu olina kyanabwe kati kiki lwaki oba omalira obudde ng'olowooza buti naye nga kisoboka? Kisoboka, of course. Nange ndi muntu kisoboka. Like you giving in to one person? I have done it before. Naye nga ye takikkiriza nti ye yekka gwe ndi naye. Was this before nga tonayingira music oba nga already music industry? Nga ndi music. Like I mean like a solo artist. When nali sinayingira music nali ndabika bulungi. Takubyennya. No, it doesn't matter. Omukyala yenna alabika obulungi talina aba muyimbi. Yenna nga alabika bulungi yefaako. Asanga obwo obuzibu. Ne Shakira omukyala omulungi bw'oti onoonya ki mu music? Buli omu alina ekimunyumira. Buli omu alina ekimunyumira. Kati nyinza okubuuza omusajja omulungi nga gwe onoonya ki mu mawulire? Anti ze nasoma. Ke kalimu akaliwo. Ke kalimu akaliwo. Naye ngera omuntu yaleese ekinene kwogenda. Obviously there akasente kajja. Naye nga kikunyumira. Do you love it? Yeah, I do this for passion. Exactly. So this is passion too. Agasajja gatawanya Shakira music industry. Nnyo mukwano nnyo ddala. How do you handle that? You just ignore it. Te buli omu onaamuwelcoming onaakomawo. Abamu baba bazze nga kyagala nakwogerako kyagala kugeya. Kyagala kwesoma nti Shakira. Nabadde nakyo jjo. So you have to stay aware. You know, nga tokkiriza buli muntu ajja. Naye era kiva ku self-respect and control. How do you identify? Kuba ne self-control. You can tell. How? You can tell omuntu engeri gy'akwanamu. Abamu bajja na ssente ng'omanya kati oyo. Tegugwa. Naye nga zirye munnaye, bwazikuwa zirye. Omutegerera ku ki? Time. Osobola mutegererawo. Time. Okay. With time, yeah. Most men are not patient. Patience and time. Ne mu lutulumya nnyo Shakira omusajja n'ajja mwaka ku mwaka n'omutambuza akagato ne kaggwako mu time. Gwe oba ozze kugenda nkya? At least nterawo akabonero akalaga nti ojja kugira. Akabonero kanga kaki? Mbuulira. Nga ki? Mpayo akabonero kamu. Because the fact that nkwadde obudde bwange ku kabonero. Right? So kati obudde mwebukulira ne muvaamu ekirala n'ekirala n'ekirala. Music ono gw'oyimba ali personal oba gy'oyitireyo? Connection. So omuntu ampeereza oluyimba, I connect with it. Ne lunyumira, ne team ne tunyumira. Then ne tuluyimba. And then people can relate. Like waliwo oluyimba lw'owulira ng'olaba ye abantu bajja kurelatinga nalwo. Eza music ote kiri ku ggwe ng'omuntu? Sinayimba oluyimba nga luli ku nze. Nze nzekka terunabalayo. Tulirinde ddi? Oba otya okufuba okuteeka obulamu bwo eri abantu bawo? Ninde banzije ku lujjaawo njadduleeta. Wakola oluyimba by that ne balowooza nti nno bakututte. Gundi otutte kiwedde? Yeah. That was just a song. Nga bwe mugambye, people relate. You look for music that people can relate to. Ne music ataggwako. You know? Tetufa nnyo nti hit. Like all music abeerawo mpaka. Ng'olunyumirwa, yeah. Basinga bagambye oli music waliwo eri ssente zaite sikyajja nawe yakootagetingeko kwano ku mikolo ng'owulira ofa oyagala kulya ku ssente za mikolo. Nedda mu n'emikolo gyali gitansobola okujja ennyo ne ng'aka mbongereyo olulala lumu. Emikolo gyali gijja. Naye nga emikolo gino wayimba buyimbi oba naawe olina gw'ogamba n'ogamba nti nange nga baguntaddemu? Mune bw'ova ku mukolo naawe oba owulira oyagalayo ku mukolo. Omuntu yenna erageze ku mukolo asobola okunjulira. But yeah, bw'ova ku mukolo naawe owulira nga nange bankubeyoko ku mbaga. You know? But eventually kikuvaako. But I think every woman would, deserve that. Naye nga Shakira osofumba. Like notula maka n'ofumba. Hiring abafumbi. Wangi maama. Tulina creating jobs mu Uganda. Create jobs. Buli kimu gona akikola ofumbe mu buli, ofumbe mufumbire. Kadde mu omulundi gumu nfe. Okole ki maama? Ofumbe mu buliri, ofumbe ne mufumbire. Mu buliri, si mufumbiro gabo omulimu abantu abafune ku mirimu basasulwe balabirire family zaabwe nakakali. That's creating a job. Ekimu tosobola kimalanga gw'omukyala. Naye nga olaba abakyala beeziikira nnyo mu mufumbiro n'azaala abaana obulowoozo n'abijja ku mwami n'anyoya Shakira ebbali. You know what I mean? Yeah. Yeah, so create jobs in your house.
osobola okuba omwami w'obudde. Music industry netwala very speedy era gwomu ku bayimbi bende abajja batambula nayo ku speed emu. But I want to get your take on federation. Sinakulaba nnyo ng'oli involved, sakulaba ng'oli involved mu UMA, sinakulaba ng'oli involved mu federation. Tugambe muno gwe bintu byagala bikola gwe weka oba oli defiant. Actually nabeerayo once or twice. Bitwala obudde bungi nnyo banga olina obudde. Mubeerayo okuva saa 3 tebina end time. Like you have to have time. Naye kyonna kye bakola as long as it has to do with music. Actually legit, it's okay. How was your experience ku federation? My experience was arguments, ani asinga, nze njogera yolete byaliwo ebyo. N'ogamba wano. Ningamba katulinde results. Katugende. Awo tewaddayo. Saddayo kitwala nnyo obudde. It takes a lot of time. Lunaku lwonna mba mutudde. Nga mukola ki? Naboogera ebizibu bingi abayimbi balina ebizibu. Gwe wateekayo kizibu ki gwe ekyo kye wateekayo? Kizibu kye nateekayo baali badiscussinga myaka egya copyright nga gigamba 50 years according to international what? Law. Ne mbagamba I think muli creating a Ugandan law, copyright law. How come we can't create our own time frame? No bali ku 50 years lwaki naffe tugendera ku 50 nga tefe tukola Ugandan copyright law. Law yaffe ebeere more than 50. Let's do 100. Fena ne tubeera ku kino ne tuwakana. N'ogamba wano. Yeah. Kyekyankwata obwongo n'ekirala waliyo omukulu yagamba nti yayogedde ne president. President owe Magere oba afuga ensi right now. President Museveni. Nti yayogedde naye. Notiyagamba oti yagamba nayogeddeko ne president. Mulina okumanya ani kyali wammwe. So nenjagala omubuuza wayogedde ne president ye yagambye ki? Like what was the feedback? Nga twakukkiriza kwogera, you know. N'ogamba wano. Birimu like, you know, politics. Nenga whatever it is, the results kazazibanga ziri legit nga za copyright. Good, because NNC yetaga copyright. You're beautiful, you're intelligent, you've studied. Obukulembeze bwa federation lwaki gwe toliiko? And you traveled. Anti tebuli ku beauty na education. Buli ku ki? I think buli ku kwani asinga ani oba ani asinyani. That's what I would think. Ani enyimba nyingi ani asookawo ani ki ani asinga okukola ani. Like you know what I mean? Eh? Yeah, kiringa bona agamba nti mumwe bannamawulire ani gwe musanzeewo ali awo nti w'amaanyi. N'oba teyasoma gwe mulindo wa president. Waffe si bwe kikola. No, like ndiku example. Okay. Ne mubumuwa. Because yali yiwamaanyi mumwe. So tekiri ku qualifications. Education, yeah. Nesinga kyalidde ku ekyo ku qualification education zani yandibadde president wamu. Simanyi qualifications z'abayimbi. Talina nakuba muyimbi. Alina kuba anybody qualified. Anybody that's experienced in that field. Nga asobola okugenda not representing in any country. Because the other thing I noticed too, n'abakulu bali mukokwogera boogera mu Luganda. No, like it's okay, it's our language. Yes. Naye such platforms, such positions, zigenda kutwala outside Uganda. What language are you going to use? You understand? Yeah. And you have to represent us. All musicians, all artists, you know. So, chevangamba tekiri ku qualifications, tekiri ku experience, tekiri ku chi, kiri ku ebyo. Negoza kyandibadde ku ki? Negoza kyandibadde ku qualifications and experience. Kubanga olaba oyinza okuba ne nanyini company naye nga si ye CEO. True. Nga ya hiring a CEO. Yeah. Naye nga nanyini yo gyali. Yeah. Why? Because yet are qualified for that position. Oba nanyini duuka oba mall oba kina hiring aba managers. Si yali managing. Why? Tasobola kubeera mu eyo field. Tagimanyi. Okkiriza mu bukulembeze wa federation? Nze nkiriza mu bukulembeze obuli organized. Anyone ayagala okukulembera nga ali qualified, I support them. Because okubeera omukulembeze is a step ahead. Are you artists organized enough to have such kind of leadership? Antisaddayo after that. Naye kati right now simanyi bulungi mwe mutera ombeera. Naffe tetubeerayo batugobayo. Naye kale akubuuza wennyini Shakira ku kusomako ne ku ngeri gy'otambuddemu n'experience gy'olina music industry singa wali kufuna kifo ku bukulembeze bwa federation, which best place leadership gundi gye wandibaddeko n'ogamba eyo njewulira position? Kati mba nina okusoma job requirements. No, katugo wemanyi nga gwe Shakira, you know what you've studied, amanyi go wegali your strength, your weaknesses, singa mu your leadership gundi eyo trail bwet mu line eyo. Anti ze nina knowledge mu nursing, nina knowledge mu accounting. Kati wompa position
you know, looking at the requirements of that position. So, So- tunoonya manager nga experience mu kino ne kino ne kino. So when ndaba nga experts yange mu eri omwo, then I'll apply for it. So singa wali wakwadde oba finance oba accounting wali mu federation wali ojja bukwasaganya bulungi Awo mba musobola. But okyewuli still with a little training still, yeah. Kubanga buli ne betuma mu ssomero tuddayo tugenda okukola in the field, they train us. You don't just come from school ne bakuwa omulwadde. You go through training and orientation. singa federation ebadde yakukola kambuuzeemu Shakira oza waawe bayinza bayitaga ottereeza right now naddala for mwenna abayimbi okugenda mu maaso as a fraternity. Mu federation yonga committee. I think they should knowledge. I think they should train people on what they are supposed to do, rather than giving them a position because we bali nenyimba, or because we basoka music, or because we bali yimbye for so long. You know, they should train people on what to do so they know how to respond to different opinions from different musicians or different artists. Because buli muntu alina endowooza ye. Olajja kwogera kintu kikunyiiza. I was in when I nali mu meeting, the late Cattle one was there. And then omukyala naye mukana agamba there was a guy yazo but otubuulira copyright kyekini nga ayogera mu luzungu kati omukyala omwo oba yali ani one of the band women naye mukana agamba tetubitegeera batubuulire mu Luganda. The late Cattle naye mukana agamba atamanyi Luganda totusumbu wama yogera oluzungu mulowooza bwe tunalaga tunatwogera ki Luganda, you know. But still they insisted for an interpreter ajje ku side wali ng'ekiri awo nayogera oluzungu oli nadda mu Luganda, which slows down the process. So I think it's good to be aware of what you're supposed to do and train yourself. Know what wabisoma agenda ku YouTube we training on what you're supposed to do. Of this Shakira music this year abayimbi banyinyo kavuzi babatawaanya wali ofunyeyo ko omuyimbi munnakutawaanya kuba batugamba kimu ku kiri ku federation yeyo abayimbi nga mmwe abakyala babatawaanya nnyo bangi babeera everywhere simbayimbi muka naye gwe wali ofunyeyo omuyimbi munno omusajja akutawaanya. Yes, all the time. Ng'ekibatu kisusse All the time. waliwo yagamba munno alina olubuto lw'omuntu omuwana tootere tugamba nti naawe ekibatu All the time. Nyeza awo tebatuukawo nange. Okomamu ku kitega n'okowa weka n'ogenda. wangi baba. Yeah, but all the time. Bakutawaanya. Kale your last word is Nyash Festival. Batugambye gwe leero gwe brand ambassador wa Nyash Festival. Era gwomu ku bajudge. Bakuwadde ssente mmeka obwana nabwe ssente. Obukulesa okuba brand ambassador wa Nyash Festival. Nyash Festival, guys, come out and support. Let's experience something brand new. Okay. It's not about Nyash. It's about having fun. You know, it's just a different title, but I think it's about having fun and showcasing your Nyash, showcasing your kabadi, you know. Maye mugenda nnyo mbifunga omuntu agamba toyambala abo ntitoyana kabina katufunya yo Nyashi. Kulaga Ani mafika. atugambako. Tewali. Nkukampye sibula wagizi wagwe. Wagiza kumwale kubeera ka Shakira here again. And don't forget to show up for Nyash. And don't forget to subscribe to my channel. YouTube, Facebook, Instagram, Shakira UG. Nanga atanaabo mufaananya anaabo mufaananya Atanaaba, ndi wanoze nanga Tufananye nga atanaba.